Abakkiriza bakedde okwetaba mu kusaba okusooseewo ku Lutikko Namirembe bagudde enkyukwe omusajja abadde yeenaanise olubugo bw'alumbye omulabirizi Lwalira ku Olutaali ategeerekese nga ye Herbert Kaddu era nga mutuuze w'e Makai mu division y'e Rubaga. Poliisi egamba nti ono yagidde mu mmotoka ey'ekika kya Super Custom era nga yakosezza lyanyi okuyingira ekibangirizi ky'ekkanisa. Wakuba abadde akosezza amaanyi mangi n'ayagala okukoona abantu baffe mu kwetaasa era abadde balina okuva mu kkubo ayitewo naye era bazze bamuwondera emabega okulaba nti akwatibwa era nga asobodde okukwatibwa nga tannabatuusako omuntu yenna obulabe naye nga tugenda kwongera amaanyi oba okulaba nti tusaawo barriers awo mu maaso mu kyaki okulaba nti omuntu ayingira asobola okuyingira ku speed entono. Omwogezi wa poliisi Lukowes Gire agamba nti batandise okunoonyeza ku musajja ono okuzuula ekyamuviiriddeko okulumba omulabirizi. Wabula ono agamba nti ab'enganda za Kaddu baabatuukiridde dda era ne bategeeza ng'omuntu bwawe bwaliko ekyamu ku mutwe nga badde bafunye n'ebbaluwa emutwala mu ddwaliro e Butabika. Bo babadde bafunyedde ebbaluwa kuva eri poliisi nga ebayamba okutwala ono omwami e Butabika ng'eraga nti alabika alina ekikyamu ku mutwe era bagifunye nga kino tekinnabatuukawo naye ebyo byonna birina okulaba nti tukebeera bulungi okulaba nti tetufuna conclusion y'amangu oba ono omwami mulalo oba si mulalo. Gayogerako ku bulumbaganyi omukoleddwako omulabirizi Lwalira ategeezezza nga bwakuumibwa Katonda era nga n'olwekyo ebibaddewo tebimutiisa. Omuntu nga n'akola ekintu kyonna ne security ayinza okugikola ki okugyewuunyisa kubanga tubirabye ne mu ggwanga muno nga abakuumi weebali ddala naye n'ogamba nti kino kiyiseewa okutuuka okubeera bwekiti n'olwekyo tukolako kye tukola we do our best naye omukuumi waffe omukulu asinga yaani ye Katonda. Poliisi etegeezezza nga bwe talina buzibu bwonna okwongera bannaddiini obukuumi bwe kiba ddala nga kyetaagisa. Bwaba bazze ku poliisi ne batutegeezaako ebikyamu ebibalindiridde n'abo ababatiisatiisa tusobola okitunulamu ne tukola okunoonyereza okumala okulaba nti tusobola okwetegereza embeera yonna. Bw'ogamba nti oyagala okukuuma bannaddiini kubanga bafunye okutiisibwatiisibwa fe abakristu besu gy'obbakuuma abantu abatidde wabweru abakulembera bannaddiini bano bangi abalina okukuumibwa okusinga ffe. Kaddu kati akuumirwa ku poliisi ya Old Kampala ng'abakugu bwe beetegereza embeera mwali. Suhail Mugabi, NTV, ku ssaawa emu.